nze mbaka mu Parliament wa Lubaga North Constituency. Obubaka obwaleero omulabirizi kitaffe mu Katonda Wilberforce Kityo bwatuwadde buzaamu nnyo amaanyi nti Yesu Kristo bwe yali yazaalibwa mu mbeera esinga okunyomebwa, n'azaalibwa mu kitundu ekyali kisinga okunyomebwa, mu famire oba oliawo yali esinga okunyomebwa, naye olwaleero bwe tujaguza mu nsi yonna nga kabaka w'ensi eno. N'olwekyo obubaka obulimu naddala abantu abali mu buyinza, naddala abantu abalina amaanyi, naddala abantu abalowooza nti balina ssente, okuba nti basobola okuwa ekitiibwa abalala abalabikira mu mbeera enyoomebwa olwaleero, naye nga Mukama Katonda buli omu asobola omusitula mu mbeera yonna gy'aba ayagadde. Twolekera ekiseera kino ekyokulonda, tugenda mu mwaka gwa 2020 naye nga 2021 nga gwakatandika tulonde abali mu buyinza olwaleero. Katonda asobola obbakkakkanya ate n'asitula abatabubaddeemu. N'olwekyo ekyetaagisa kwe kuwaŋŋana ekitiibwa n'okuwa eddoboozi ly'abantu okuba nti liwulirwa, ku nkomerero ne lisobola okusalawo ani asaanidde mu kifo ki. Naye n'obubaka obulaleero obulimu mu kiseera kino abazadde naddala nga tujaguza abantu, tujaguza nnyo nga tujaguliza omwana wa Katonda, naye ate ne twonoona ate ng'ekyamuleeta ku nsi kulaba nga ajjawo atuluŋŋamya okulaba nga tubeera mu mbeera etya Katonda era nga tugoberera amakubo ga Katonda. Naye abantu boonoona olunaku olwaleero ne balujaguza mu ngeri ate etaweesa Katonda kitiibwa, nga balowooza nti okujaguza kyekikulu. So ndowooza obubaka obulina okugenda mu bantu bonna nti tujaguze mu mbeera yokka eweesa Katonda ekitiibwa, tukume abaana baffe abakyali abato ate mu mbeera eweesa Katonda ekitiibwa, naye tubakumire mu mbeera etaasa obulamu bwabwe ku bantu basseduvutto, abatemu ne ab'ebikolobero ebirala eby'enjawulo. Awo nno tujja kubanga olunaku luno tulusizaamu ekitiibwa n'ekigendera kyalwo nga tukimanyi.